Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Musajja mukulu Frank Gashumba y'omu ku abo abatembeeta enjiri y'ekibiina kya NRM kw'oteeka ekisinde ekya PLU Patriotic League of Uganda nga kino nno ekisinde kya mutabani w'omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa. Musajja mukulu ono Frank Gashumba alabikidde ku mikutu egy'amawulire mingi nnyo kw'oteeka social media ng'ayogera ebigiginike n'okubeera ng'ayogerera Kyagulanyi amafuukule era nga Kyalwaddaaki yavuddeyo n'ategeeza nti bo ng'abavandimu Abanyarwanda be basalawo mu kulembera Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 77453 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Be basalawo mukulembeze ekyagenda okubanga addako okutuula ku ntebe y'eggwanga lineno okubeera nga bali kulembera. Oboolyawo ebigambo bya Frank Gashumba tebyaweereddwa attention emala kyokka ate bwe byagudde mu matu ga munnabyabufuzi oboolyawo mukukunavu ye ate nga buli nsonga oboolyawo agitunuulira to the details. Omukyala amanyikiddwa nga Honorable Nambuuze Betty Bakireke owa Mukono yavuddeyo n'agenda mu maaso n'okubanga amulumba n'amutegeeza nti Frank Gashumba tolina kyoli era siggwe Katonda era enteekateeka zo z'obala si ze eza Katonda. Ebigambo bibadde biwanvu. Omubaka amanyikiddwa nga Betty Nambuuze Bakireke byayogedde ategeezezza nti Frank Gashumba oyo kyala kimpadde n'ebigambo ebirala bingi nnyo nnyini ddala. Wabula takomye awo, waliwo bingi byayogedde ku nsimbi ezasondeddwa eza National Unity Platform. Yenzedde niyo abatuusako ensonga semasonga tuli ku Beyond the Newsroom. Njagala okubeera nga nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Video eno nkusaba ogimpere like. Bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoomu. Ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe muganda wange ali eyo agenda maaso n'okuba nga ondaba nga gwe munuuni gwe ogusoose obeere ng'osubscribinga ku mukutu guno obuleme kuba ng'osubwa amawulire gonna nga bwe gaba gatambula mu ggwanga lyattu Uganda tuba tugakuleetera atera ne tugakuwa. Mu ngeri emu nkujjukiza nti omukutu ogwomanyikiddwa ng'ogwa Deni Exclusive twagutandiseewo. Kebera wansi mu comment section ogenda osubscribinge ku mukutu ogwo. Emboozi zoba tofunye wano ate eri tuba tuzikuteerayo buterevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini nzikiriza ku Honorable Betty Nambuuze Bakireke we tuba tutandikira. Kankwe video eno owulire ebigambo bino. Abanyarwanda wano mu Uganda ffe tusalawo ani anaafuga Uganda. Era kakati twasazeewo dda era twasazeewo Museveni. Oyo mumanyi kyala kimpadde mulindirizi mufere yennyini. Kyala kimpadde omanyi kyekitegeeza. Kyala okyogera okimanyi. Kubanga engalo zo zino oyabeera munyazi. Munyazi just onyaga bunyazi. People who want free money. Naye nga bazanyira bayogera ebigambo ebisobola okuleeta entalo mu ggwanga lyaffe ez'amawanga. Oganya okukola oli musajja mukulu otandise okwogera ebigambo ebisobola okuleeta entalo z'amawanga mu nsi yaffe because gwe oyagala ovuga emmotoka ennungi oyagala oli ebirungi at the expense y'Abannayuganda nga tokoze tolina kyokola naye oyagala otambule ng'omugagga n'otandika okwogera ebigambo gw'obyogere ofune ssente weeyimirizeewo naye ng'otadde eggwanga lyonna mu buzibu. Kiba kyakabenje nnyo basseba Abanyarwanda ne bannyabo omuntu yenna okubateekawo nti mwe muyimiriddeko regime because regime zivaako zijja ne zigenda. Oyo omuntu abateeka Abanyarwanda mu target mu binnyo gye bali n'okusinga omuntu omulala yenna. Tewaliwo ebibiina tebitambulira ku mawanga. Bwe wabeerawo ab'NRM babeera BNRM babeera Abaganda babeera Abakyoli babeera Abanyankole babeera Abakalamoja babeera abaki. Naye omuntu okutandika n'avaayo wano ng'eggwanga lyammwe liriko akabuuza kubanga babatuuma ekigambo ekifaanana ensi endala. Omuntu bagamba nti oli Munyarwanda the first impression nti oli w'e Rwanda. Owulidde? Kaakati gwe oli bw'avaayo yeefuule ye ali awo mugobi wa ddiiru
ye yefuule nti atunda ggwanga lyo ku mmeeza gy'agenda okusabiriza ssente. Olidde kakati natandika mbu ffe Abanyarwanda ffe tusalawo anaafuga Uganda. Oyo omuntu aba abaggulirawo ntalo. Those are very, very bad statements. Era Mwami Museveni Honorable Betty Namboze Bakireke ayambalidde Frank Gashumba nga mugambe ekyo kyogezaako okubeera ng'okola oyagala kubeera ng'oleeta tribal war mu Uganda nga bwe tutunuulira entalo ze mwalina ewammwe e Rwanda genocide eyatuukawo Abatuusi nga balwanagana n'Abahutu ne betta ne beemalawo abaali abayitirivu ennyo annyini ddala. Kyokka it is the same story olyokera ku makya na paradinga imbukati ffe ng'Abaganda awo simanya ffe Abakyoli, simanya ffe Abasoga, simanya ffe Abagundi, era ffe tusalawo gavumenti eno oba enaafuga oba teefuge. Ekibuuzo kye tuweebuuza, eggwanga lino litandiseewo ku gavumenti eyo yokka oba lyerize liparadinga nga gavumenti? Is this a kingdom or any kind of a monarchy? Nedda. Kati era kye tujja okubuuza ekirala nti abalala bonna abafuzi abakulembedde babadde Banyarwanda be babasaako nti ye abaffe lwaki Frank Gashumba abeera paradinga ng'agamba nti ffe Abanyarwanda ffe tugenda okukola kino ffe ki? What about other tribes? Era eggwanga eryo bw'oba olissa nnyo ku mwanjo liplayinga bwe tuba tutunulira ku population ya Uganda liriko percentage yenkana kiritwala 40% oba 60%. The answer is no. Waliwo tribes muno nga zirina abantu bangi nnyo nnyini ddala. So ebintu by'ebyobufuzi tebyandibadde tribal, byandisigadde nga politics as a politics, because Omunyarwanda asobola okuwagira NRM era omusange nga waliwo Omunyarwanda wa NUP owa DP owa UPC ng'era ne mawanga amalala oba ensi endala ebintu ebyo bwe bigenda maaso n'okukolebwa. Politics asigala politics instead of okubipininga ku ggwanga erimu. So Honorable Namboze agezezaako okusomesa Frank Gashumba. Naye njagala nkuwe ku video ezimu ku za Frank Gashumba owulire engeri gy'azza attackinga Bobi Wine. Wuliriza eno video. Alwanirira kimu abere nga yewookubiri okuba n'ababaka mu parliament Joel Ssenyonyi oba Lubongo ya in case afuuke leader opposition. That's it. Nze kyovola mbagambye ekibiina kyamwe bakite coffee party. Coffee mziba mwanyi. Mwanyi lime mwanyi zo ozitunde oberemu n'akasente ogule ennyama waka ogule ku muceere mukyala wo mugulire gomesi. Kino nkibagamba obwa kansala mujja bufuna ku levels ezimu n'ababaka mubafune naye entebe eri it's impossible. Well, tekiribeera wagulanyi ajja kuba akalwa wangule Museveni kyamu tubana kugati osobola okukisinga enjuba tekiriyo. Boto yakola statement egamba mbuka kaka Museveni kagenze mu nsiko okunwanyisa. Naye wetwogerera kaakano musajja wattu takyaliyo. Frank Gashumba oli mutuufu ku ndowoozayo ng'omuntu ssekinoomu, wabula ate ggwe nze naawe mpawo n'omwamanyi weeru ya Katonda eriki. Era mukwagala okujjukiza nti Uganda ebaddewo ne Museveni waatabadde, kubanga Uganda tetandise myaka 4 emabega. Never. Uganda tetandise mu 8. Uganda ebaddewo emyaka mingi emabega. Gwe bw'ojja n'ogamba n'okola statements ng'ezo munnange oba oyongedde okweyoleka gwe wekka nawekka. Sina bigambo bingi bye nnyinza nakozesa ku musajja oba oli awe yafaananyirizanga ono. Kakati no Honorable Betty Namboze Bakireke avuddeyo n'atunnyonnyola ku nsimbi ezasondeddwa nabategeezezzaako nti nze bwe nakomye okubalabala mu Kongo miliyoni 2 bigudde, bali wentuukidde wano olunaku olwaleero okusinziira ku saiti ez'enjawulo z'ensomako agamba bali mu kawumbi nga kamu n'ekitundu plus ku biliyoni nga 2. Ate abalala nti azisukkabo kati mu 2 balumbye ku 3 wali paka ku 5 kati tebakyakabira ziri 3 oba oliawo ezibadde zijja engeri gye bayeegana okugwegatta kwa iPod ne bagamba bo tebajja kuddamu funa nsimbi ezo. Nuupu egamba nti ate wano wetukutte Bannayuganda batulazeyo okwagala. Soko ulirize ebigambo bino bya Betty Namboze Bakireke. Kusonda ensimbi olwaleero kwe mubaddemu ku Nuupu. Kyo kye nazandikiddeko. Nkyakyagala ekisooka. That is modern politics.
I agree. Era ndi omu kubakkiriza nti abantu balina okuwaayo. Okwo kwe kuwagira okwannamaddala. Si kibiina kubagulirayo soda, kubawa t-shirt. Era naawe wetubadde tewali wadde gwe baguliddeyo ecupa ya soda. Fact nze sobadde kubaayo naye empeereza zange miliyoni 10. Sigamba nti nina naye twetaaga okuyimirizaawo ekibiina kyaffe. Waliwo ebibiina ebimu ng'essaawa bw'eneetuuka ey'okusimbawo pulezidenti Mwami Museveni ajja biwa ssente bisobole okusimbawo pulezidenti ate nga bimuvuganya. Kyekyayawulamu FDC kyava ku ssente nti mu kalulu akaggwa bakwata ssente nga ziri mu bubokisi obuwandiikiddwako Bank of Uganda zonna ziva mu Bank of Uganda ne bazitwala mu FDC ze zimu bazitwala mu DP ze zimu bazitwala ne mu UPC musimbewo candidate atuvuganye. Kakati oyo abatazze kuvuganya baba bazanyira ku bannayuganda ku bwongo. Kati bannayuganda baba baagala okuvuganya okwannamaddala balina okusapootinga ebibiina. Ebintu bibiri ku fundraise eyo. Ndi omu kubagisanyukira ennyo. Nina ebintu byenzikiririzaamu, ndi muwagizi wa mupiira era nina benyiiza oli wansangana nganti kibazo mumpeeyo tiketi nzije ndaba omupiira. Nze sikiririza mu muntu kuyingira mupiira gwa bwerere, nzikiriza tugutegeka, tuguteekamu obudde, tuguteekamu ssente. Bw'oba naawe oyagala okujja sigaba mujozi gwa bwerere, sikiririza mu muntu ayingirira bwerere. Ebyo sibikiriza. Nene ebibiina ni munzikiriza mukulu kintu musoke jaga nti ebibiina birina okubeera ne bammemba n'abawagizi. Abawagizi mwe muwagira ne mulekera bammemba ne bakola emirimu gyabwe emirala. Kino 1 kigenda ku cascade nga tugenda kulabayo fundraising ewa Nambooze nkukyalo ngaga nti Nambooze omubaka wammwe mujje mu musondere, n'olwekyo tugenda kulaba ababaka nga ababaka ba Nuupu tebatuwa ku kyalo. Tetugenda basaba ekibiina ky'abakyala kiweeyo, ekibiina ky'abavubuka kiweeyo. Tugenda kulanga abavubuka beekuŋŋaanya basonde baweeyo. Mu nkola yaffe eya Nuupu bwe tuba nga tuli mu ofiisi tukubirizibwa okukolera abantu oluusi even above n'obuvunaanyizibwa bwaffe we bukoma. Si lwakuba nti nno twalyagadde nnyo twenyigire mu kugula ambulance muki naye mu nsi gye twaddamu abakutte ssente zaffe bazibba tukyabalwanyisa okubajjako siginikyera ebabbisa mu bigambo by'omubaka Nambooze Betty Bagireke agamba nti guno gwo gwabadde mutemwa ogwawe nga bannakibiina kya National Unity Platform okubeera nga bayiwaayo okubeera nga basondera n'ategeeza nti nange miliyoni zange 10 zaatuuse dda. Wabula ebintu ebimu ku ebyo batolina kwerabira nti ekibiina kya bannayuganda abakwatira awamu era nga buli omu guba mutemwa gwe era beeraliikirira nti okusonda ensimbi zino oba asimanya mweraliikirire ogambe nti accountability. Agamba nti abamu ku abo be bavuganya nabo government already yebateekamu ensimbi bajje bavuganye omukulu. Kyovulaba last time Bobi Wine avayo n'abagamba waliyo billions za 30 ezafulumye nga zaaki zakulwanyisa NUP era ne tulaba ebibiina ebiformingibwa ne tulaba n'abo abagenda maaso n'okujja beesimbewo ng'era babadde bali awamu ku mmeeza ze zimu n'abantu ng'essaawa eno bakufuukiddewo dda ba president ba TikTok tebava ku zi live ku machana lwaggulu. So anyway ebigambo bya Nambooze byo bwe bityo nno bibadde binyuvu ku side eyo era mu abeeraliikiridde nti oba akasimbi kammwe banaakalya ansa yiino wano mwagizi wa ID eno n'2,000 oba 10,000 olwange njadduwaayo naye ekizibu kyaffe wano accountability kituufu. Nze yenna olako abanyolo ngenda neŋŋamba nti abantu abaasoma bayiga accountability ey'ekibbi yeegulira lisiiti buuku neyeewa lisiiti najja wali byonna ayuwala kati yabikyusizza bijja kuzibuwala nayo bajja kubiyiiya bannayuganda bamanyi. Kakati accountability ya NUP esinga obulungi eri mu birabibwako mwami Kibazo siimako nti first of all tuyimirizaawo abakulembeze n'olako abanyolo yakubuuza naawe siimako on behalf of the listeners nti
NUP demonstrating at least n'ebirabwako nti eri accountable ku sente zeefuna mukuba weri olaba ekitebe kyaffe olaba emirimu gyaffe gye tukola nti ekibiina kitambula ate mu ngeri etali ya kinaku nakiri kye tugamba mbu ebyokugaba tetubinkalejinga folaba tewaliwo nti nno tutontu tugaba t-shirt z'omukulembeze nze jjajja wange namuwerekeranga ku nkuŋŋaana za DP nga naye n'akapapula obupapula akaliko ekigambo kya DP ng'akagula siringi 10 ka manifesto ka DP manifesto ya DP nga jjajja yawa njijjukira 100 shillings ng'agula ngule akakofiira ka DP ng'agula kagole akasaati ka DP ng'agula kagule era bye bimu ku by'omuwendo ebyali mu maka ewaffe bwe bagambanga nti n'abasirikale babalabyeko ku kyalo. Honorable Betty Namboze agamba nti ebimu ku muntu yenna abuuza accountability oba ensaasaanya y'ensimbi ezisondebwa mu kibiina kya NUP nti birabwa ne muzibe oba n'omwana omuto nti balina ekitebe n'entambuza y'emirimu nga bw'etambula ogirabira ddala nga mu butuufu ensimbi gye bafuna eyo nno bagisaasaanya mu ngeri eyesimba era entuufu ennyo nnyini ddala. Olwo nno takomyawo alina n'obubaka bw'awadde ku musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Alex Luswa Luwemba sokowulirize. Waliwo omulenzi waffe omu yajja okukola interview mu NUP ne bamubuuza nti gwasaba oba MP what is your financial muscle ye nadduka ng'agamba bambuuziza nti gw'olina ssente twagala bagagga ne mulungamya ne mugamba wabitegeera bubi wali olina kuddamu ng'olaga enteekateeka gy'olina eya fundraising nti bannange nti ye byebyokweyambaza n'okulya naawe okusula ebyo byange nja kusobola okwerabirira mu biseera bya campaign. 2 nteeseteese enkola bweti ne bweti okulaba nga nkubira bagundi negundi ninayo abantu 100 baabano abasobola buli omu okumpa akakadde ka ssente 1 ezisobola okumpisa mu campaign. Ekyo tukinkalejinga mu kibiina. Ekyokubiri tuinkalejinga mu kibiina abantu to spend on only essentials mu campaign. Campaign sente zisse mu bifaananyi ate ebisaamusaamu. Yes, sente zisse mu bidongo kubanga ojja kwetaaga definitely a public address system, ojja kwetaaga amafuta mu motoka, ojja kwetaaga emmotoka. Naye tetuinkale era mu NUP ne bakikuwaabira nti ono yabadde eri nti ye ng'agula abalonzi oba ng'abagulirira oba nga yeegula, it leads to disqualification. Bakitugambirawo nga tusaba akamyufu nti bwe tunaakusanga nga wabaddewo mu ngeri yonna ng'ogulirira osobola okutuuka ku kaadi tujja kusazaamu. Already ebitali byakusaaga wabaddeyo ddala n'akakiiko akateereddwawo ku bantu abamu n'olwekyo kye twogera tukitegeeza. Ebyo nno bigambo by'omubaka Namboze bakireke akunnyonnyodde ku nsonga mpitirivu nnyo nnyini ddala. Yenzedde ni Beyond the Newsroom gwe mukutu nkusaba subscribing ku mukutu guno, liking a video, sharing rakone muno for that essential message. I wish you the best guys. Let's meet in another story. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.